waliwo ekinenyamiza nomutwene gumobaboba lwaki omuntu gwolina omuzanyisa omugalabanjanga byezimba byandijunyegwe naye omulabe yeyambisa gwe kale owewala yasuta naye owange gwanafuya kale nebusoga bangulika lyangobi mwaluwa bampita obini embale bankubira kadodi naye owange gwankuba endipo nalomasi tunkabira kugwa mu nsasage wekabire nalomasi tonyigira kugwa mu nsobi gwe wenyigire nalomasi don't cry for me tuswala ewamwe don't cry for me nalomasi what's wrong with you olemu okusalawo what's wrong with you nalumansi kyoba omanya bwogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali kyokola kyotamanyi lwaki okukuta n'ogusajjuju ng'okimanya ogusajja gubbi oba kimuliko kituufu lwaki tokisaamu lwatu omuntu wajoga bantu bo n'omala n'omunywegera gwe bw'aba yakuwa amajja yogera tumanye kyoli wakugula buguzi bw'aba yakugula tukimanye nti byoyogera obeera ofeera bufezi okimanya kukeneka n'okkiriza kweyambise gwe bwabwe yakula baganda bo babeti ne barobina manya ntotunda abantu bo abantu bajja nakuvaamu nalomasi tunkabira kugwa mu nsasage wekabire nalomasi tonyigira kugwa mu nsobi gwe wenyigire nalomasi don't cry for me kuswala ewamwe don't cry for me nalomasi what's wrong with you mama olina okusalawo what's wrong with you bino byenjogera nze manyi obimanyirwa kuba weewunza waliwo amanyi ng'abona obakira kikiweefeebya kulwa abantu bondamu kusonyi ekitiibwa kigenda abantu abo lwakweyerusa sibeerufunyo ate nze gwolaga enzikiza yenza kulumirira okamala oyo sente zakuwa okugula atunda bibyojjukira akuwa mani alinga agamba oli wagula buguzi nawe olulunkana olinga kaluulinga erwanira ebinyama kale akayimba bakayita nalumansi okuva eri Bobi Wine katireddwa olunaku olweggulo nasembyeyo okulaba nga kayinza kali katuse emitwalo ng'emeka katuse emitwalo ng'emeka nalumansi nga munoonyezaako awo 10 kali emitwalo 10 mu ssaawa 20 kakati ekisooka principal tewayimbye ekyokubiri akayimba kafaananye nnyo ennyimba ezibaddewo waliwo we nalabako ku posti ye ng'alaga ng'ali mu studio era kali akola nalumansi habaga yamukoleddewa nalumansi ayanga go baakoze ku makya akawungeezi ng'afulumye Dan Magic gyali. Dan Magic yali mugundi no mayo manyi ekisooka kyetulina okukkiriza. Omanyi omuntu kasita Katonda amwelevatinga abantu batero mwetoloola awe batandika okubanga tebamugasa kimala. Baba yes. Sirwa kuba tebasobola naye okutya okuba kumwetolodde. The respect comes along with fear. Kati Dan Magic kanzo kubanga bingi byakyasobola okukolera Bobi Wine. Naye there is a lot of father. Yeah. Of yes. Yes. Mu Dan Magic okusinga okumukorektinga. Kyokanga ate otugenda mu bintu bino ebyokuyiiya byetaaga obudde bungi. Ze ebintu bimwe byanzira mu kola comedy. Nga ngenda ku stage kati obongo bulimu singa bampa emitwalo 2 kati nga sikyayiya kye ngenda kukola ne kati obongo buli kuziya emitwalo 2 gyenjagala ogenda okukola ki ofuna kati ogenda ommaliriza nga otandise okuddamu jokes ogenda tangira tukyali fane kakati bwogenda ku schedule ya Kyagulanyi Bobi Wine kati gwe twogerako
mulimu press conferences, mulimu meeting n'okumeeting ababaka, mulimu ebintu bingi nnyo. Kati Bobi Wine wakwegazanyiza mu music ono aleme kujungula byasooka okukola. First of all, you need to build a team. Ate team eyo nga naawe okimanyi nti nno ono ye teyeetaaga kumanya Kyagulanyi Gwendi. Wali abantu abamu wekituuka ku mulimu gwe teyeetaaga kumanya ani gwakola naye yayagala product egenda kufuluma. Kuba bino byetuliko Bobi Wine alina oluyimba lwa Tujune. Personally zatulimba lwa gundi saalinaako buzibu ndaba nga ati lwagezaako okunkomezaawo Bobi Wine olwa Nteredde binzoba lwagaana bugaanyi. But for me I believe that Nteredde was a good song. Wogenda kulimba lwa Tujune kati luno luzze ekisooka hype y'ennyimba za Kyagulanyi gye zijjirako y'amaanyi kubanga alina support y'abantu abamwagala. Naye engeri gye ziperformingamu bw'ogikompeyalinga ne hype ejja nazo ekulagirawo there is a problem yeetaaga okusolvinga bw'abanga akyayagala okubaako message gy'atambuliza mu music. Kubanga amaanyi ga music eggula enzigi ezitasobola kuggulwa mikono. Nti omuntu atayagala kuwuliriza Kyagulanyi nga atudde awo agenda beera forced okuwuliriza music we. Mu music we jatandika okupiikinga mpola. Kati kitegeeza nti talina kukola music bawagizi bwe bagenda wuliriza. Kubanga ne wajja wano ku BBS bwagenda ku radio yonna bamunoonya ne bamuwuliriza. Kati tewali nsonga ekuba music ate ye bagenda wuliriza. Music wabali abataagala kumuwuliza. Mo politics basically mo politics bali abagamba talina kyangamba music bayino mukolera kati kitegeeza nti musically production gyalina okukola erina okubanga eri complete soko omuntu appreciating ebivuga ebiri mu luyimba ana gusajja ogwo bannaye nga music afunya attention we've had people abagamba singa yasigala mu music so alina okufuna sigaza eyo satisfaction kakati olina mu satisfaction eyo nti ekyamazima nnyimba kati message yo etambulire omukubanga ebiseera bisinga abantu abagaana tebagaana kubanga kibagaana kiva ku ntobo ya mutima gwabwe naye bagaana kubanga tebaagala kuwuliza side ndala actually nze mu bulamu embasa njagala okole kyenjagala sikuwa mukisa kuwulira kuva side yo I make sure that chiva wange yokka ogontegeera and at the end of the day jamalizo ompadde kakati abatamwagala bajja siga ate mwagala ate bajja muwana budde muwuliriza wabula music aina amanyi nti ne wona amugano muwulirizo jasanga maid wa muwulirizo jasanga mukyala wa muwuliriza era jja kumaliza and also the hype the song gets omutayizo gamba ye yagambye eki nagenda ku YouTube nakawuliriza akayimba most especially as a politics zitagenda funa airplay and like ku media houses okitegeera then zendoza n'ekirala abantu bano amuvinze nnyo ne tiimu yonna Danny Magic wabanga yali mu music yes abeera kyaliwo baddewo era balina olugendo lwabwe naye bandi badde bali divided nti yes Bobi Wine yali musician nagenda mu politics naye Danny Magic mu kusooka okujjajjangani producer we yali sigadde ku kya music naye the multitasking a lot yetanga team ojasanga yani selector Devi yes fena yajjagama nedda ebiri mu ggwanga because ebiti I understand eggwanga lino lina ebizibu byayo politically naye ate we tunakwata buli omu n'atandika kudda ku bizibu bya ggwanga tugenda baako bye tusuula kakati selector Devi yandibadde ali mu kulemera ku brand Bobi Wine oba ontegeera etambudde etya kamba we example eri very like simple buli omu yali ebaddeko maka gamwe tuyinza ofiirwa ewaka katugambe God forbid mfiiriddwa omwami naye ninawo omwana omuto omwana tagenda kubeerawo because taata we yafudde era bagamba maid oba mbaga kale mukolo era bagamba maid omwana mufeeko omwana munaazi omwana muliise yes tuyina ekirere ekiri mu ddiiro naye era waliwo asigadde nga fokasinze ku baana amakate gagenda sigala nga magule buli omwaga accessing nga bw'ayagala because akati wafiiriddwa oba tuyinawo omukolo so wabeerawo team eziri divided otherwise people are going to keep on era n'okuddayo ku kiki nagamba nti ekintu kyokka plus Bobi Wine gyagenda okugattako industry eno kwe kufuuka endabirwamu ya quality kubanga buli kyetaagisa okukifuna akirina wekubanga kukwata kuteeka audio giteeka mu budde giteekemu obudde
kyekyoka ky'osobola tuwadde nga yesu toyina stage gy'ogenda kulinnyako. Naye osobola okubeera ekyokulabirako nti abayimbi bino tusobola okubikola naye bameka abasobola okubikola nze Katonda omukisa agumpadde naye bameka ku mmwe abasobola okubikola ki obikola oba ontegeera nga tukola audios ennungi nga olina ttiimu kubanga ekisinga okutawanya bano abayimbi kwe kufuna manager nga manager tasobola kunoonya bivulo kati Karen tukimanyi Bobi Wine tasobola kuyimba kati saa zino kyonna kitukola kiri akukwata brand Bobi Wine gikola ki gisigazayo musically oba ontegeera so kakati ndowooza yandibadde ekyokulabirako buli omu okugamba nti this is what we need in a music industry kino kyetwetaaga mu muyimbi omuyimbi alina kubeera handled mu ngeri efaanana bweti so ku Dan Magic bongereko ttiimu y'abantu ttiimu ye emabegakawo yabanga Cotton Horse yabangako abantu abakola pade yaliko Padman yes Crochi asobola bane lyrics ze neno mwana nokwata lyrics ezo nozitwala omuntu nazongeramu nagamba kino tukyongeremu wanu wagoyinze emotion because kati problem je tulina music abantu bagala mumukuba lwakwanze nina ekibuuzo kyange olimba na mansolo nga bwe soundinze oba tusobola kuluzanya ng'osobola okuleeta namboozi oba omuntu omulala nadda ku Museveni n'amukola bw'ati nalumansi kikyayinza okukola ku Museveni I think it is a lie nwana mutena nga tuluzanya it is a lie toina kyosobola justifying tekisinga lutamaguzi wajja n'akola Museveni bw'ati nalumansi talina tamutuuka na mukoota so I think muleke music azanye ekyokubiri ekifuula music ye muntu okukwata obubaka n'abukweka ensala temugifuula yaba ate eggulo etwabadde tuyingira show ya Sumulula twayingire n'akayimba pasikatekani aka Bobi Wine ebibuuzo and I listened to the song ne emboze twabadde tuyingira nazo buli kimu kyatwali tugenda okwogerako kyadde mu luyimba naye ng'ebibuuzo twabiyimbanga wano and we didn't know any like tetwamanya direction wa luyimba gye lugenda so we need a message eyinza okuba yabadde ng'eri very clear rather nga nungi ate ng'ekweddwa kyetaaga muntu okukirowoozaako ennyimba za Bobi Wine ezisinga kati wetulaba wetuzirowoozaako naye and that is music nomutugenda njagala okugamba nti kati mukama wange wazzeemu okuyimba yabadde Walukagga Walukagga alina ennyimba zayimbyawo yayimba hani nenga bannaye naye yakyotukoze n'avaawo n'akuba olulala awo nga yali ku kizinga eyo mu binazi n'addamu n'akuyakuya olimba lwa lubaala nnuma it is a song you need to listen to n'osooka n'oddayo n'obuuza naye lubaala waluma akola atya oyo gwe bayita music era ne pasita Bugembe naye alina okumanya era naye gye yava nga tanadda mu bino byayinidda mirako it is good music naye music waleero tajja nkya anjukira emboozi ya Kani nga twapukuloka omugambo ogenda wulira emboozi gyeggwera nga it is Jesus they've been talking about so kale ebyo naye nga kale ebyokutereezaamu byo ebiri byetaaga okutereezaamu biterezebwemu kale tugende mu love y'aba Lovebirds batukadiiridde mu maaso tulabe